Mbanirizaako munamuna bali ku Mutindo TV nabagamba buli kimu Uganda kisoboka. Buli kimu Uganda kisoboka, Uganda olemwa era ddala Uganda zaabu. Bavubuka temugwa kuzunga. Ono muvubuka yagenze ogula malaaya. Ekyamwewunyisiza malaaya gye yaguze nga ye nnyina amuzaala. Bulijjo tamanyi nti nnyina yeetunda. Byatandise bitya era bijja bitya? Agamba nkole ntya nze? Muvubuka muto myaka alinga mu 17. Yagambye nga obimanyi yalina ka girlfriend ke. Omuvubuka ono abeera waka waabwe, akyabeera waabwe. Naye asula ku boys quarter. Alina ka girlfriend bakoze appointment nga kalina okujja kamulabeko. Muvubuka n'asooka yeekubisaawo. Alidde enkwaccoza, anywedde byanywedde, mwanyi aziridde, mulonda agulidde. N'alina ka girlfriend okuba essimu nga zaali zibaddeko transport money kaamulidde edde essimu teziriiko. Ne bimusobera naye ng'awulira afa. Yatuuse n'agamba sigenda kufiira wano kangende ntemese. N'alinnya booda n'abaako ewantu w'agenda. Omuvubuka ono abeera na maama we yekka, njagala onfune bulungi. Ewaka babeerawo baana bokka, maama n'abaana, taata waabwe yafa. Aveenye omuvubuka ono atuuka gye bagulira bamalaaya, agula malaaya. Yejjeko ekyoyooyo. Atuuka aguze malaaya, balamuziganyizza ebintu alidde. Agenda okumaliriza okulya bw'ati. Malaaya gwe yaguze ayingira mu kinabiro okunaabako ateekako ettaala. Agenda okutunula ati nga nnyina gw'ava okweggala. Maama teyategedde mwana. Omuvubuka agamba engoye yazambalidde mu lukuubo lwa loogi ng'awunze nga tabitegeera. N'asooka n'adda ewaka, yenna atuuyaniridde, tamanyi kiddaka gaba nange ndidde maama wange. Naye maama teyategedde mulenzi. Omuvubuka aba ali awo ku makya nga maama akomawo. Maama yabagamba akola kiro, akolera mu katale nga maama akomawo. Ku makya maama ajjayo engoye okwoza. Mu ngoye zennyini omuvubuka ze yasanzeemu maama bw'apetayiza nga ze zimu ku ngoye maama z'agenda okwoza. Omuvubuka agamba nkole ntya nze? Nalidde maama wange. Maama mugambe nti maama nakulidde, ngambe maama toddamu kwetunda. Naye ng'agamba maama jjajja ssente. Wobeera gwe okola otya? Nkole ntya nze Mutindo the writer. Ali ku YouTube subscribing, ali ku TikTok following, liking, tugende maaso. Wobeera gwe okola otya? Nze Mutindo the writer, mubeere bulungi. Bavubuka temugwa kutemesa, wamma mweraba. Mutindo TV, the best online TV.